Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video kati olunaku lwaleero njagadde ndikumwa abaana abawala abakyala mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okuwoomesa. Ku nsonga y'okuwoomesa nkuleetedde eddagala lino ligenda kuba likolera bulungi nnyo. Ku nsonga y'okuwoomesa nkuleetedde kanyeebwa wamu n'omululuuza. Omululuuza ndowooza mugutegeera bulungi nnyo. Nkuleetedde kanyeebwa wamu n'omululuuza. Oyo ye kanyeebwa gw'olaba nsuubira mutegeera bulungi nnyo. Ogwo gwe bayita omululuuza. Omululuuza mbadde mugumanyidde kujjanjaba musujja. Bingi bemumanyi ku mululuuza okwo, naye omululuuza n'ekintu ekirala bulungi nnyo okuwoomesa mu abakyala. Ensonga eyo wenjogera mubeera mugitegeera bulungi nnyo. Okuwoomesa omukyala olina okwekolako saaviisi ku nsonga eyo, okubeera ng'oli wanjawulo ku bakyala banno. Jjukira ebiseera ebisinga mu abakyala mubeera n'abasajja nga balina abakazi ebbali, nga gw'oli mukyala mukulu naba ne mukyala muto ne mukyala addako naba n'abakyala nga 3 oba 4 oba 5. Ekitegeeza gwe okwefunza omwami ono olina okukola ekyenjawulo ekinaakuleetera omwami ono mwefunza okubeera nga akwagala, nga buli lwakugendako awulira anyumirwa, nga awulira oli wanjawulo, olina ebbugumu, ng'ebintu byo byanjawulo. Kati n'olwekyo njagadde nkuleetere nkulaga lino eddagala ligenda kuba likuyamba ku nsonga y'okuwoomesa. Omululuuzo nga bw'ogulaba funa ebikoola bulungi nnyo, ofune ne kanyeebwa. Kanyeebwa funanga awerako, nkusaba kanyeebwa funanga awerako. Olumala ofuna kanyeebwa muteeke mu katungako kentaddemu, okalaba oyiwemu amazzi otandike okuyenga. Omululuuza nkusaba omululuuza teekamu ekikoola, bwe biba binene teekamu ekikoola kimu. Njagala owulirize bulungi nnyo ewantu wano. Eddagala lino lyenkulaga lyendi mu kuyenga liwoomesa ng'omukyala ddungi nnyo ku nsonga eyo ey'owansi. Naye omululuuza funa mululuuza ne kanyeebwa. Kanyeebwa funanga awerako, omululuuza teekamu ekikoola kimu. Muzo kitegedde bulungi nnyo. Omululuuza ogwo mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Ekyo nkikubulira gwe omukyala. Omululuuza mulungi nnyo. Ate omululuuza gufunza n'okufunza. Nja kuba mbaterayo video nga mbalaga enkozesa gy'okukozesaamu ng'oyagala okwefunza ng'okozesa omululuuza. Kuba mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza. Kati wano nkulaga ngeri gy'ogukolamu ng'oyagala okwegamba obeere ng'oli muwoomu eri omwami wo. Omululuuza ogwo oguyenga naye ogattamu kanyeebwa. Kanyeebwa yalina okusingamu. Omululuuza teekamu ekikoola kimu, kijja kuba kimala. Kuba gw'amaanyi, omululuuza gw'amaanyi nnyo. Kakati biyenge bulungi nnyo nga bw'olabye. Funa akantu ng'ako oteekemu amazzi bulungi, obiteekemu obiyenge bigonde bulungi nnyo nga bw'olaba. Kati w'omala funa akasengejja, osengejja ebintu ebyo tusigazeemu mazzi gokka. Amazzi ago njagala ogenda okola ki? Otandike ogatawaaza. Gatawaaze bulungi nnyo, naye gatawaaze ng'ogayingiza munda. Kigenda kuyamba, ogenda kufuna ebbugumu, ogenda kuba muwoomu, ogenda kuba wanjawulo. Ekyo nkikubuulira kuba amazzi ago ogatta kanyeebwa n'ogattamu omululuuza kiba kisuufu nnyo, kiba kirungi nnyo. Kugambye ebiyengere, funa amazzi nga mayonjo bulungi, nabyo byekkaanye bulungi nnyo, otandike okuyengera mu mazzi ago. Kanyeebwa bw'oba osinzaamu, omululuuza teekamu ekikoola kimu mu eky'omululuuza, otandike obiyengera wamu, obiyengere wamu nga bw'olaba amazzi ago. Omala obiyenga, funa akasengejja, bisengejje bulungi nnyo. Osobola obiteeka mu ccupa ng'eyo oba mu kacupa, beera nga otawaazaako mpola mpola. Osobola okupima n'omanya nti budde bwa kawungeezi omaliriza okunaaba. Osobola okutawaazaako ku makya, oba osiba waka otawaazaako ne mu ttuntu n'ekawungeezi nga mugenda kwebaka n'omwami wo. Kigenda kuyamba. Okitegedde bulungi nnyo. Bitawaazeeko olunaku, osobola okutawaaza emirundi 2 oba emirundi 3, ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi, oba ku makya n'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka ng'oli n'omwami wo, ng'ogenda kwebaka n'omwami wo. Gwatalina musajja, saagala okozesa eddagala lino. Gwatalina mwami osobola oddireka. Ligenda kukolera nnyo abafumbo, kuba abafumbo bye beetaaga okusinga saaviisi oyo. Omuntu omukyala ng'oli mufumbo, sijja kulimba weetaaga saaviisi ku nsonga yonna, naddala ku nsonga eyo mu kisenge. Weetaaga saaviisi, weetaaga okubuulirira. Abakyala mwetaaga obbabuulirira, oba tukiyita obba kansolinga.
kwegamba obbalaga nti kino kiba bwe kiti kyetaaga ne mukifuna ddala nga tokifunangako kyetaaga okifune okubuulirira kintu kikulu nnyo okumanya ensonga ezo ez'omu kisenge zitambula zitya omwami omukwata otya kyetaagisa ki kikinjogera ntya naye bintu bingi abakyala bye mwetaaga ekyo kibabuulira kwe mubimanyi nti omwana obeera ova ewaka n'ofuna olubuto omusajja n'akutwala nga tofunye senga okulambika senga okubuulirira bino kino kiba bwe kiti kino kiba bwe kiti kwegamba n'obeera eyo nga bikusumbuwa ne bikutabula ate ennaku zino abasajja bakambwe abasajja bazibu omusajja akoleeta akuteeka ewaka woweza emyaka 5, 6, 10 omusajja atandika okulaga kwegamba atandika okulaga obuyisayisa bwe yali yakweka atandika okulaga empisa ezo ezitali nnungi kwegamba nga tewazirabirawo azijjayo abasajja omuzogo bagulina balaga empisa embi n'akuyisa bubi kwegamba n'akulabanga atalina mugaso n'akulaga n'okulaga nti nafunyeyo omukyalo omupya akusinga kwegamba n'akulaga ebintu ebyengerigeri abasajja bazibu omusajja wano okusooka akulaga nti akwagala naye gye mugenda mu maaso eyo afuuka ensolo atandika okukusaba by'otalina atandika okubanja kyataakusabirawo n'akupiika n'akulaganga bw'oli omubi n'akulaganga gwe bataabuulirira nga n'akulaganga atalina mpisa n'akulangira n'okulangira nti tewasoma nze nafunye abaasoma kwegamba n'akulangira agayisayisa n'akulaga agayisa agatali malungi n'akulaga empisa ezembi ezitategeerekeka ate nga bwe mukimanyi mutera nnyo okugamba nti ne lwaki temubuulirira ku basajja abasajja omusajja oyo osobola omubuulirira naye omusajja obuzibu bw'alina omubuulire ekitu n'akirekaawo ebiseera ebisinga abasajja abo bw'atafuna kumubuulirira ng'akyali muto wano ng'akyali bebbi ng'akyali wa myaka 5, 10, 12 mulina okukimanya nti oyo aba agenze kijja kuba kizibu kati gwe omuzadde naawe gwe naagenda okuzaala omwana omulenzi mwana muteeke mu mpisa entuufu muteeke mu mpisa ezitya Katonda ezitya abantu eziwa abantu ekitiibwa naye abaami b'ennaku zino tebawa abakyala babwe ekitiibwa amuvumanga bw'ayagala amuyisanga bw'ayagala kwegamba nze neewuunya kibi nnyo omusajja okulaga nti ebweru alinayo omukazi tera n'omukazi gw'alina akusinga mu buli kimu ekyo kiba kya bulabe kuba ono buli w'obuulira omukyala ono ali ewaka n'omubuulira nti nze ninayo omukyala wa kabi alina bino by'otalina omukyala yasoma gwe tewasoma kati ebiseera ebisinga omukyala ono w'ewaka obeera omaze omunafuya omubiri gwe gugenda kukyawa omutima gwe gugenda kukyawa obwagazi bugenda kugenda ebintu nno bannange bingi bye mwetaaga okumanya ku nsonga ng'ezo ekyasinza okubaleetera obuzibu mu abakyala kuba nfuna nnyo nga mumbuulira abalina obuzibu obw'enjawulo naye ng'obuzibu obwo abaami be babuleeta kalina olwekyo abakyala bangi mwetaaga okubuulirira mwetaaga okugumya emitima gyammwe kwega mwetaaga okubawa essuubi mu nsonga eyo ey'obufumbo kuba essuubi ligenda libakendeera naddala ggwe ali mu bufumbo otuuka essaawa n'ogamba nti oba nva omwami ono ŋŋende ate n'ogamba nti ogezako obenga agenda ate n'akulaga nti akwagala kale ate wolaga nti tolina gy'olaga ate n'abeera ng'akola ki ng'akulaganga kwegamba ng'akulabanga atalina mugaso njagadde ngatteko ku bugambo buno bwe mbabuuliriddeko mubutwale nga bukulu kuba bannanga abakyala muyisibwa mu mbeera etali nnungi okitegeera bulungi naye ng'embeera eyo abagibayisaamu baami bammwe basajja bammwe kati n'olwekyo gwe wenna atannaba kufuna kizibu ekyo eky'omwami okumanyiira eky'omwami okugambagagamba gatategeerekeka kwegamba abaami baba n'ebigambo ebyo ebinafuya abakyala ebikyankalanya obwongo bwammwe kwegamba ebireeta obulabe ku bwongo bwammwe ku mibiri gyammwe baba nafuya babamalamu amaanyi akulaga nti gwe wa wansi nnyo ate ekitali kirungi kuba ye omukyala ebiseera ebisinga omukyala yeetaaga buli kaseera kumuwa ssuubi kumuzzaamu maanyi kumuwaana kumulaga ekyo kirungi oba omugamba ekintu nga nsobi olina gimugambira mu ŋŋamba entuufu etali yakumuvuma etali yakumujerega kuba abantu batuuka abasajja batuuka n'okubajerega ne babalangira n'abeewammwe simanyi oba ekyo mukimanyi oba mwali mukifunyeeko naye ng'abasajja ezo empisa bazirina atuuka n'okulangira abeewammwe n'akulangira ennaku gye mulina ewammwe n'akulangira nti tewasoma
n'akulaga nti yafunyeeyo omukyala eyasoma era akusinga kwegamba n'akulaga kuba ebigambo ebyo nga bwe nkugamba binafuya bikunafuya ate ebiseera ebisinga mu abakyala muteeka mangu ekintu ku mutima ate mwanguwa kwegamba ofuna omuntu akuzaamu essuubi akubuulirira akulaga nti akwagala n'akulaga ekyo nti kyemuliko akadde ako kirungi ebiseera ebisinga mwerabira mangu ebyo bye batadde ku mitima oba ku mibiri gyammwe mubyerabira ne mubivaako ne mugenda kino ekipya kali n'olwekyo abakyala mwetaaga okubagumya mwetaaga okubabudaabuda mwetaaga okubabuulirira kwegamba mwetaaga ebintu eby'enjawulo mwetaaga okubuulirira kati n'olwekyo njagadde mbabuulireyaako naye nga tubadde ku nsonga ey'okuwoomesa bwe byenkulaze omululuuza wamu n'ekanyeebwa bikole bulungi bonabo bikoze bulungi bigenda kuyamba bigenda kuba bikuyamba gwe omukyala okwekolako saaviisi osobola okunyweza omwami nga bwe mukimanyi nti ennaku zino abaami bakusika busisi sikamugwa n'abakyala balala mu bikaseera obeera mu byakuyiiyayiiya omwami munywezezza ntya omusajja munywezezza ntya kwegamba ebyo bye musinga okubeeramu kuba abasajja abatuufu gye bali abasajja ab'eddembe gye bali abasajja abaagala bakazi baabwe gye bali naye abo batono abasinga obungi paku abamanyiira abayisa obubi bakyala baabwe kwegamba aba buli kaseera abanoonyanoonya abakazi ab'enjawulo abo be basajja abasinga obungi naye nga abasajja abalungi gye bali nze mbalaba nnyo n'olaba omwami n'akwegamba n'ogendayo tugeze ogenze mwewolako ssente n'agamba nti munnaye nkubulye kamala okulaba mami wanzikiriza nga nkuwa ssente kwegamba ng'alaga nti batambulira wamu ne mukyala we yamusalirawo tasobola kukola kintu nga mukyala tategedde naye omwami agula ennyumba nga mukyala we tategedde omwami agula emmotoka nga mukyala we tategedde omwami kwegamba akola ekintu mu nkukutu ng'akweka mukyala we ebiseera ebisinga obeera n'omusajja bw'atyo nga buli kyakola akikolera mu nkukutu nga okimanya kiwedde kimanye nti omwami oyo abeera takwagala ekyo nkikubuulira omwami mulina kukolera wamu ne mukyala wo ky'oba ogenda okugula kyonna olina kusooka kumubuulira ne mwewa amagezi n'agamba nti kigule oba kireke oba tulindeko oba tukole tuti buli kimu kugula poloti kuzimba kugula mmotoka kugula ekintu kyonna kasa kiba nga kiweza emitwalo 3-5 kudda waggulu mulina kukikolera wamu ne mukyala wo tolina kukola kintu nga mukyala wo tategedde ekyo kiba kya bulabe ekyo nkibabuulira n'olwekyo kankomaawo kambawe WhatsApp namba yange kweri eri 0778734 eyo WhatsApp namba yange. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.